Yes, lukyanga lubanga lwa mmindi kandibanga kaweddemu gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza. Ennaku eziyise emabega Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba azze atwitinga naye ebigambo byagenze maaso n'okutwitinga bigenze maaso n'okuba nga biteekawo embeera wakati w'eggwanga lya Uganda ssaako n'eggwanga lino erya US. Era mu bufunze tulaba nga Ambassador William Pope avaayo okwogera ku nsonga zino naye Muhoozi avuddeyo ne yeetonda ku ebyo ebyayogeddwa. Ebyayogeddwa bye biriwa era bikosa bitya eggwanga era byeraliikiriza bitya gavumenti. Jjukira nti bano abasajja balinze bulinzi gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekole ensobi emu weeti olabe batandika ogifunza kubanga buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda nagambye nti no bakimanyi. Ngenda kubanga nkuzaayo emabega katono kubanga sigwe guno omulundi ogusoose okubanga bano bagenda mu maaso n'okubanga basikaŋŋana omuguwa. Ngenda kubanga nkuwa information ey'emabegako tubive mpola mpola osooka omanyi kirekawo eggwanga Uganda era kirekawa Museveni ne gavumenti ye nga bali mu kattu. Kiringa gavumenti weenakukwata ng'ozizza omusango kyokka ng'ate ekuyinako interest. Kitegeeza bakwata ogwo omusango gwewazza ne yawukozesa nga bait okuvuga buli gye baagala. Kakati wano ne America kyekola. Buli Muhoozi Kainerugaba waatwitinga ng'agenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa embassy eya America. Bo basirika naye bazikwasanga bait nti tebalina kye bayinza kukola ku lw'ebikolobero bye bagenda mu maaso n'okukola mu Uganda. Kati ku bigambo ebyatwitingiddwa Chief of Defence Force byamaze ne bidayitingibwayo ku Twitter era Muhoozi n'asindika obubaka. Muhoozi n'asindika obubaka eri William Pope. In fact yasindise na bubaka yatindizza eggendo n'ayolekera ku embassy eya America. Bigambo ki byadde bimuzaalidde? Kalumanywera nina kubanga mbikuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era William Pope yatuse n'alumbagana Muhoozi Kainerugaba ku bigenda mu maaso ebigambibwa byadde atwitinga okutiisatiisa embassy eno okutiisatiisa America oba otiisatiisiza ggwanga ddamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye si gwe mulundi ogusoose ngenda kubanga mbikuwa naye kansooke nkuwe bino. Kiki ekyaviiriddeko William Pope okubanga alumbagana Muhoozi Kainerugaba Muhoozi okuvaayo okwetonda? Kakati ku bigambo ebizze byogerwa Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tamukubako kya mulubaali yasoberwa n'agamba buno obukodyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akozesa tateeka kubanga abukolawo yekka wateeka okubeerayo omunene ali emabega wa kino. Ndowooza mu kulowooza ennyo n'agamba embassy eno eya America eteeka okuba erinamu omukono mu kubulawo kwa Robert Kyagulanyi. Era olwo n'alusimba ku embassy ya America n'alusimba mu William Pope ambassador ng'amugamba nti mmwe muli emabega w'okubuzaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okukyakalanya operation ezigenda mu maaso mu ggwanga yattu Uganda. Era n'agamba oluvannyuma nga mmaze kizuula kino kyensazeewo tugenda kwesalako zonna ties, diplomatic ties, security operations byonna ze tubadde tukola n'eggwanga erya America ne Somalia. Zonna mission ze tubadde tukola mu Somalia zonna tugenda zikansolinga. Tetugenda kuddamu kukwatagana nammwe in military ties. Ekyo tukitadde. Byabadde ebimu ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Naye n'oluvannyuma yabideriitinzeeyo era n'asindika obubaka obw'okwetonda ng'agamba nti amusonye era yabadde afunye information enkyamu okuva ku social media. N'oluvannyuma lw'okola investigation era n'ayogerako ne ambassador wa US agenze maaso n'okwetonda ebigambo bye yayogedde ng'eggwanga Uganda beetaaga enkolagana wakati wa US saako ne Uganda. Ati lwaki zino gundi zaadireetingiddwayo era lwaki Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso n'okwetonda? Muhoozi akimanyi bulungi. Kale si Muhoozi, gavumenti ekimanyi bulungi nti Muhoozi atwitinga naye tweets ze zandibaleetera buzibu mu kaseera nga kano. Jjukira amawanga gano tegali happy with the government era gagenda maaso n'okudimandinga gavumenti eweeyo obuyinza mu mirembe.
Kakati bwebagattako ebigambo nga bino kyandinyiga trigger wakati w'amawanga gano ogenda mu maaso n'okudimandinga demokrasiya mu ggwanga lyattu Uganda. So bino ebigambo bigenda mu maaso n'okutwitingibwa biyinza otteekawo embeera wakati w'eggwanga erya America ssaako ne Uganda. Singa banaanoonya starting point mu bino ebigambo ebitwitinga muyinza okuba starting point eyinza okuleetera gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni obuzibu. Kati mu kuvaayo okwetonda baakitegedde nti tebasobola kuyimirirawo nga tebalina diplomatic ties kubanga America terina kyeyeetaaga ku ggwanga lya Uganda era basinza okusalawo okuzikansolinga mu bwangu nnyo. But our commitment to working with the Ugandan people remains very strong and very sustained. We see human rights as fundamental for achieving democracy, for achieving prosperity, for achieving security. Sometimes there's a tendency to see it as a separate issue, but it really, from our perspective, permeates all these areas and the ability to truly advance it. If you look at other statements, our human rights report that we put out annually, there's a long history of commenting and expressing concern about broader range of human rights issues, and not just, again, regarding the LGBTQI community, but all the areas that you just mentioned. So our commitment is to support respect for human rights for all people, again, in partnership with Ugandan and other countries around the region, because ultimately there's a development impact, there's a humanitarian impact, there is a democracy and governance impact. Yes, nga bwe nagambye nti ngenda kubanga nkuzzaako ko emabega. Kakati akatambi ako ke nkuteereddeko kali kalaga William Pope, ambassador wa America, ng'ali concerned nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Demokrasiya nga tatanyiziddwa, nga temuliimu justice mu ggwanga lyattu Uganda. Opposition nga bajeezebwa, nga bakwatibwa, basibibwa, abaana battibwa. N'agenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eyo. N'agamba nti nno Uganda yeetaaga okugoberera constitution zaabwe era ng'agenda mu maaso n'okunenya ku gavumenti ku biki ebigenda mu maaso. Oba okitegedde ekintu ekyo? Wabula kino mu kubanenya yanenya mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bikolwa byagenda mu maaso n'okukola. Kino kyanyiza Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era n'agenda mu maaso n'okutoa order ng'agamba nti awadde William Pope essaawa 73 okubanga yeetondedde eggwanga Uganda, yeetondedde kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wekinaamulema amwadde essaawa 73 okukwatamu obubwe ayabulire Ssemazinga Africa, ayabulire eggwanga Uganda obutaddamu kulinnya kigere kye wadde mu Africa. Ebyo nno byali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era n'agamba mu bwangu yeetaaga amwetondere. Bino nno byatambula nnyo ku social media era byateekawo panic mu ggwanga Uganda, n'oluvannyuma twabalaba nga Museveni agenda mu maaso n'okubayita. Naye William Pope, I'm not going to comment on social media issues or other items of that nature. As we've said, clearly the information suggesting that we've been asked to apologize or that anyone has apologized is not true. We've been very clear about that. But what I would say is we are continuing to work daily, every day, between the United States and Uganda. That hasn't changed. We are committed from the American people to continue to partner with the Ugandan people. We invest a lot of resources, a lot of time, but above all, it's the people-to-people connections, and that's what today in particular is about. Bibigambo William Pope byabaddamu ng'ebigenda maaso n'okutambuza ku social media biraga nti ambassador yeetondedde Muhoozi Kainerugaba. N'agamba nedda America tenneetonderako muntu n'omu. America tenneetonderako muntu n'omu. Ekifaananyi ekyembasiigidde kiraga William Pope nga muzeeyi
Yoweri Kaguta Museveni amuyise nga bagenda mu maaso n'okuba nga boogera ku nsonga za mutabani we zagenda mu maaso n'okutwitinga nga ziyinza okuteekawo okuttattana diplomatic ties ze balina n'eggwanga lino erya Amerika. Sina kyokka Muhoozi yali atabuse ng'agenda mu maaso n'okuwoninga amawanga gatuliraanyeewo ng'agenda mu maaso n'okugatiisatiisa nga wagenda okugalumba. Ebyo byonna byonna tukyabijjukira bulungi nnyo. Era n'oluvannyuma yakakibwa okwitinga akawunti ye n'agijja ku Twitter. Kati ambasada yagenda mu maaso n'okugamba tewali nsonga ya kwetonda era tetulina gwe twetondeddeko. Ekyo kyenyagala mbategeeze. Ebigenda mu maaso mu ggwanga kyali kiraga nti babiraba era tebalina kyakwetondera kukuggyako gavumenti egende maaso n'okukyusa enkola zaayo, engeri gy'ekwatamu demokrasiya, gyetattattanamu eddembe ly'obuntu, gyevaluatinga human rights, kye yalinga agezaako bagamba. Era tebeefiirayo, tebeefiirayo, baabitunuuliranga butunuzi nga bigenda mu maaso nga bo bamanyi akaseera akatuufu. Kaakati ku luno bibamaze enviiri ku mutwe oluvannyuma lwa Muhoozi okuvayo n'agamba nti bibali emabega w'okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era embasi ekirinamu omukono. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali eyaseka yabagamba alina obukodyo 3 era kati agenda mu maaso n'okuba nga abalagako. Naye kye tutegeddeko nti singa ensonga zinaagenda mu maaso weeziti amawanga gandi interveninga mu nsonga z'eggwanga lyattu Uganda, kubanga waabanga Muhoozi asobola okutwitinga nga woninga embasi ennamba ggwanga ddamba, kakitegeeza olwo munnansi ye ayinza mukola ki? Woofunira obuvumu okulumbagana eggwanga embasi nga Amerika, kati ate olwo munnansi olowooza bo babayisa batya? Ze zimu ku nsonga ze mwanditunuulidde ennyo ne mulaba nti Uganda yeetaaga obuyambi. Oli ku Yugi Update TV gw'atanatuunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako.